Yes, Fadi TV jinkwaniriza kadi kalomina kusaba subscribing atompere video no like. Comments nzaba ne Uganda basinza mugwanga lya US imbatumindeko mali kwanga muji followinga. Mali kwanga mwisiga Fadi TV okubanga ko mufunya updates buli kade. Bane Uganda basinza mugwanga lya US, mugwanga lya America, mugwanga lya Canada, mugwanga lya Australia. Walako baita majidu musoke ali mugwanga lya Australia. Majidu musoke nkutumindeko. Bali kwanga followinga Fadi TV Bambi mbebaza nyo kubanga muje kumirako buli kade buli sawa. Banaganda bali mugwanga lya Saudi Arabia nakato Aisha nkutumideko ali mugwanga lya Iraq ekibuga bakita Baghdad. Waliwo mwana mwala bamita Pretty Aisha ali mugwanga lya Saudi Arabia mbagala byansuso. Eriyo banaganda abasinzira mu gwanga lya Belgium waliwo bayita nakate ndoza nakate ajala nakate ajala ali mugwanga lya Belgium kutumideko babaye kubanga awje kumirako nawe wona je sinze kubanga on following bagita Fadi TV banagana basinze mugwanga lya Katamba tumideko banagana basinze mugwanga lya Doha mugwanga lya Omani mbatumideko yona je sinze kubanga oji following Fadi TV egoberwa abantu bangi nyo okwetola ensi yonenga abasinze mugwanga lya USA mbatumideko ne mugwanga lya Canada ne mugwanga lya Bungereza waliyo mwana muwala amanyikidwa nga Namutebi Amina ali mugwanga lya Canada nkutumideko mwali kwanga muje kumirako ensonga za Kakooza Lawrence Bambizo ensonga zo Embeera sinungi Jajja sawa zino mawuli agatambatambula ku mukutu bagweta UB Training News galaga nti Jajja Embeera sinungi naye essaawa eno poliisi ya Uganda tekyagala kulabikanga eganya amawulire gonna agafuluma wali ku poliisi ya CPS nga gakwatagana ku namwandu wa Kakooza Lawrence namwandu ono bayinza okuba bamutadde aba poliisi nga bamutadde jjukira mu kusooka poliisi yali yagala kikola mu lwatu nga yagala kikola nga abantu bategeere nti etadde namwandu oyo naye ate essaawa zino poliisi ya Uganda lyaffe Uganda etandise okulabikanga eremesa bannamawulire bonna kababeri aba website ogenda okufuna amawulire okukatika ku website zaabwe okugajja ku poliisi ya CPS emabeka ko ali poliisi badekkiriza aba website okubaako amawulire ge bafuna okuva ku CPS yesonga lwaki amawulire twali tugafuna okuva ku website ez'enjawulo agakwatagana kwani kuna mwandu wa Kakooza Lawrence naye essaawa zino poliisi tekyakkiriza muntu yenna blogger yenna kabiri blogger nga website ki tebakyetagawo munnamawulire yenna batandise okweka ebintu bino batandise okubanga babitambuliza mu nkukutu aba poliisi wali ku CPS tumanyi kigenda maaso naye nga namwandu bayinza okuba bano abasajja bamutadde naye nga bamutadde mu kasirise mu nkukutu namwandu wa Kakooza Lawrence poliisi tekyakkiriza bannamawulire okufuna amawulire gonna gagenda maaso ku namwandu ate emabega ko wali babadde bakkiriza bannamawulire ab'enjawulo okufuna amawulire agakwatagana kuki ku namwandu waani wa Kakooza Lawrence era bannamawulire bangi badde bagendayo bannamawulire ba Bukere TV bannamawulire ba leedi ez'enjawulo nga bagendayo okufuna amawulire ne bagateeka ku website za kampuni ezo katugeze kampuni eya National Media oba kampuni eya Vision Group amawulire ago bali gatambatambula nnyo ku website za mativi ag'enjawulo naye essaawa zino poliisi mulowooza kyakkiriza omunnamawulire naye n'okubaako kyafuna ekikwatagana ku namwandu tebakyakkiriza wadde kati babitambulizaamu nkukutu mu kasirise namwandu tetumanyi kigenda maaso ku CPS namwandu baba bamutadde tewali amanyi naye nga poliisi etandise okulabika nga ebikuuma nga byakyama naye nga jajja ye embeera sinungi embeera ya jajja wa Kakooza Lawrence omugenzi Bambi jajja yawa speech mu kuziika mutabani we ng'agamba nti omutabani yabadde amubeererawo era ono yasaba mukamwana nabwami Justin omukamwana nti amulabirirenga mutabani muzukulu we bw'abadde amulabirira jjukira namwandu yali yakimusuubiza dda Lwensonga nti yali yapanga da planize ez'okunyiga Kakooza Lawrence amusaanyiwa mu jjo alyoka adde mu kifo kye abeere nga yalabirira jajja kw'ossa ne maama wa Kakooza Lawrence si byangu naye ng'essaawa zino poliisi g'amazima ebintu kati ebikweka mu nkukutu ebitambuliza mu nkukutu bintu byakyama essaawa eno era kusaba subscribing ate ompere video no kalaki bagita Fadi TV UG likinga ate sigalenga oji followinga mbagala byansuso yanje musinzo kwanga mugiye kumirako Fadi TV UG likinga o commenting ate sigalenga o followinga ninga ensonga za Kakooza Lawrence zo batanze kulabekanga bazifumba bazicyankanya
baziteese okubeera disorganized. Mbatumiddeko bannayuganda abasinzira mu ggwanga lya Canada, mu ggwanga lya USA ne mu ggwanga lya Germany. Eriyo bannayuganda abafollowinga comments ntera okuziraba bali embyagala byansusso mweraba.